Gabadde mazigana biwoobe mu kujjukira omugezi jjajja Ichuli ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Bobi Wine ne Babi nabo ate maziga meereere bafiiriddwa. Etemu mu kiro mwana mulenzi atemye omuwala n'afiirawo. Byonna ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Ebipya bizuuse ku Bwakabaka bwa Buganda. Mugamba mutya, mwasibye mutya abantu bange? Kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpere like era ne nsaba ggwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra mukwano subscribinga era onyige ne notification bell olemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Sheikh Hamada Kakayire onono nga mulombi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka. Gwe wenna ayagala okugenda ebweru business tezitambula munnanga ate enamba ye weeri awo ku screen osobola okumukubirako ate n'ofuna ebisingawo kubanga akola ku bintu ebirala bingi nnyo nnyini ddala. Nenyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano muddemu nate okufuna obulamu obweyagaza. Bwe ntyo nkutandise n'ekyabazinga w'e Busoga wamu ne maama yine bantu Jovia bano nno munnanga ate baalaze obumu bwe batyo ne beesitula ne bava ewaabwe e Busoga ate ne bajja okukyalirako omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Wamma essanyu libadde lingi nnyo era baayogedde ebintu bingi nnyo kw'otadde ebizimbira ddala eggwanga. Era munnanga olw'essanyu eringi awo omukulembeze w'eggwanga n'akwata ente 100 ate n'aziwa Kyabazinga w'e Busoga. Munnange kino nno kyasanyudde abantu b'e Busoga kuba abadde balimu akagambo b'omukulembeze tatwagala oba biki naye bambi kale kyabazizaamu essuubi nti Kyabazinga ate ali wamu n'omukulembeze w'eggwanga. Omanyi byonna tubikola naye naye obumu kintu kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Bwe tweyongerayo n'agaleero omuyimbi Vairota onono munnaye nga twongera omuteeka mu ssaala. Munnange olunaku lw'ejjo abadde ali ku performinga ate kiikamunguluze gye kyavudde ne kimuwungula omulundi gumu okukakana nga yeemerudde ennume y'ekigo ku stage ne naye bamwanguyiza mangu ne bamutwala mu ddwaliro era ng'agenda akategeerako embeera kale ekyusekyuseemu kati abajjanjabi ate abaddizaamu ddala essuubi. Kale tongere omuteeka mu ssaala era Omukama amuwonyeze ddala. Shakira bannanga ayagala omukozi akatambi nkayina mu maaso awo era ng'ono omukozi agenda afuna emitwalo 50 weddu bwagandaba e Uganda naye naye awusigala ono gwayagala ayagala nga tayina nviiri tayina kabina kwegamba mbufunze obanga namagwatala teyeefaako ali awo naye yeeremeera okusinziira nga ye wabyogera mu katambi era I'm serious. Looking for a housemaid. Taina kubeera beautiful. Taina kuba na kabina. Taina kuba mweru. Taina kubeera na kawato katini. Exactly. Taina kubeera ne skin eri clear. Taina kubeera kyo kirala. You don't have to be with a boyfriend. You gotta be single. Taina kuba na smile nungi. Kwegamba mukitegete. No better kumasimu buli dakika ogenda beera housemaid beera ngomanyo you know how to cook. Very beautiful house mansion. Bogenda okuposwota tera kubeerawo asobola kulekawo n'okuma ennyumba n'asikari. Poswota olina kubeera nga ng'omusala asala mu maaso all the time omweyogerizaako. Those are the rules of the house. Olina okuba nga waba ayogera naawe otunula eri oddukawo mangu after. I'm serious anyways. Looking for a housemaid. You're going to get 500 a month. You're going to live comfortably. You just be a bit lonely. You just be sort of full mamukono ogenda kwali no kufuma tewali because they deliver. Yeah, groceries are delivered. They study what they deliver. So if you know you qualify, reply. I'm serious. You could start as soon as Monday. Bampadde omulimo gw'okulonda kati nze nnonda then nkusindikayo. But anyways, that's it. That's what they're looking for. Looking for a housemaid. There's a centers ogenda okubokola and please reach out. Gwe wenna omwana ow'obuwala munnanga omulimu guugwo bwe guli tewali kwekwasiza emitwalo 50 weddu egye Uganda lwakuba maama Shakira ekintu akiwanvuyiza ate ayagala asiiwuuka ate owakabina totawaana ate gwe ow'enviiri kale
bannange abiwanvuyiza nnyo bwe tweyongerayo n'amawulire ag'ennaku agaliwo era nga bo ab'embalala bali mu kasattiro oluvannyuma lw'okubuzibwawo ono Baby gw'olaba munnange wuli yajja n'amubba ewaabwe era kati mwenjogerera awezezza ennaku 5 weddu munnaye nga talabikako so baasabye gwe wenna alaba kw'ono omwana bambi ate osobola okuntegeezaako ate bambi bazadde be ne batereera omutima ne bannange namwe abantu mwekaza n'ojja n'obba omwana w'abandi mazima nga tulina nakisa osanga gw'olabika tuli muzadde kuba bannange ekintu ekikwatagana n'omwana mba mpulira nfiirawo obufiizi bwe tweyongerayo ate n'omugenzi Isma Orexa abangi gwe baali bamanyi nga jjajja Ichuli munnange olunaku olw'ejjo ennaku z'omwezi nga 5 bw'ati ate bwe yawezezza omwaka mulamba ng'ali mu ttaka naye munnange abantu baalaze taata we omukwano naye kw'otadde baamulaze omukwano era nga ono baataddewo ekijjukizo ekyokumujjukirirako munnange taata yasanyuse wabaddeyo babloga bannamawulire abantu ab'enjawulo bangi nnyo nnyini ddala ne naye mu bantu abaabaddeyo Masaawo Dr. Kurthumi yagambye kwegamba oli wayogera ku jjajja Ichuli ne waba nga abadde ali mu kulya mmere ye appetite yefiirawo kuba munnange nti jjajja Ichuli alina akaseera akazibu ennyo ke yamubeerawo wali omugenzi Sheikh Muzaata nga yakafajjukira jjajja Ichuli ono yagezaako okwogereza Dr. Kurthumi ndowooza munnange Dr. Kurthumi n'alaba nga abasajja baayagala jjajja Ichuli talina kubeeramu ate kwe kusalawo ye Dr. Kurthumi ne yeefunira ow'eriiso ne bambi abadde awo ng'akasuku amuggyako interview kale mukazi wattu n'ebyokwogera bimubuze n'akaaba bukaabi maziga bwe tweyongerayo n'okuwambibwa kwa Kabaka era nga maaso awo nina ate akatambi ak'enjawulo omusajja mukulu nga ye alumiriza mbu munnaaye aba NRM bamanyi ate Kabaka gy'ali mbu bakozesa Katikkiro Charles Peter Mayiga munnange ate basobole okufuna Kabaka mbu babeereko n'ebintu ebyekyama bye bamukozesa kyokka ate abalala bagambye mbu bo beewuunya abantu abavaayo ne bakaaba Kabaka kyokka nga omwana we eyava mu ntumbwe ze munnange essanga lya Mbugo Katrina mbu nga ye ali eri London yeriira bulamu kati ne neebuuza mubadde mwagala omwana akaaba amaziga abeera awo aleme n'okulya aleme n'okwebaka akaabe taata bannange oba abantu ate oludda tukizusaamuko batyenewe kale katugende mu katambi kano munnange oli ng'atukakasiza ddala mujjukira vidiyo ze mbadde nkola emabegako awo nga Museveni asamira mujjukira vidiyo ze mbadde njogerako awo nga Museveni asamira ebintu bye babadde bamutuma eby'obwakabaka basobole okuwanga Muhoozi muwulira rumors ezigamba nti Kabaka ali mu State House muwulira rumors ezigamba nti Kabaka baamuwamba naye nga tewali ayogera kituufu nti oba ali wano mujjukira ebintu byonna bye mbadde mbagamba nti baamugamba alina okujja ebintu omuli n'omusaayi okugujja ku Ssaabasajja Kabaka bagugatte mu gwabwe basobole okutwala amaanyi n'obuyinza bw'Obwakabaka babuteeke mu mutabani wa Museveni mujjukira bwe nabagamba abasawo abagamba Museveni nti ebintu by'alina okukola okuteekako mutabani we obuyinza birina kuva ku Ssaabasajja Kabaka ne mu Buganda genda mu vidiyo gye nakola ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokuna genda mu vidiyo gye nakola ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokuna mujjukira bwe nabagamba nti omusawo yagambye Museveni nti afune omweso Ssekabaka oba Mwanga obaani gwe yayesezangamu afune n'enkuyo gye yakubanga enkuyo gye yazinisanga mujjukira bwe nabagamba nti baagala Ssaabasajja Kabaka omujjako omusaayi bagukolereko emikolo okugigatta basobole okufuna obuyinza n'amaanyi n'obufuzi babuteke ku mutabani wa Museveni mujjukira nga mbagamba ebintu ebyo Ssaabasajja Kabaka aliwa mumanyi Ssaabasajja Kabaka waali abalala bagamba ali Kenya abalala bagamba ali mu West Africa abalala bagamba ali Germany abalala bagamba ali Gindi mumanyi Ssaabasajja Kabaka waali mumanyi bye bali mu kunoonya mujjukira bwe nabagamba nti bagamba balina ebintu bye baagala ekooti oba ekikooti ekigirikooti ekyali ekya Ssekabaka Muteesa baagala entebe kwe yatuulanga waliwo ebintu bingi nnyo bye baamutuma eŋŋoma ya Mujaguzo
mujjukira ebintu bye nabagamba ebiri sensitive nga kabaka yalina obbiwaayo kabaka aliwa kabaka ali ludda wa mukimanyi nti kabaka ali mu state house oba temukimanyi mukimanyi nti saawa kufana kuwona Museveni awanga mutabani we byebyo naye era nga tukyali ku kintu kyekimu kya kabaka munnange maaso wano nina akatambi ka Katikkiro Charles Peter Mayiga ate nga naye ayina byatukakasa abasajja kabaka tulina okumukuuma tulina okumutaasa tulina okunyweza Namulondo ekyo nja kukikola nkyogedde mu lwatu era mujja kundaba nga nkikola ebyokulwanyisa mbirina era bibiri ate byo tebiremwa ekisooka kekeeseddeko Abaganda embeera bwekyo bweri naye naye byonna bye mba nfunye ate ebikwatagana ku kabaka waffe era wano ku Sylvia News Extra nja kujja ate mbibategeezeeko ni naye ate kati katugendeko ku famire ya Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu bano nno munnange baafiiriddwa olunaku lw'ejjo wali eggomba era nga omukyalo ono baamuziise nga woolabaawo famire yonna naye naye nga wogamba nti obumu kyetaagisa abayimbi babaddeyo bangi n'abantu ab'enjawulo naye simanyi lwaki ate Fiki Gaza yasinze okutrendinga wabula bannange nga katusabe omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze ekisa era bambi amusonyiwe byonna ebyamusobako kale wetuli mu sayidi ezeeyo nga woolabaawo munnange mawulire tegasanyusaamu yadde n'akatono bwe nkuzaako eno ewa Shakibu Lutaaya oba Shakibu Wazali era nga ye munnange bw'atyo yeesowoddeyo dda agamba Harmonize munnange jangu ate tuzeeweemu nti gwe nkwesoboolera naye kati ekyebuuzibwa Zali agenda kukkiriza ekintu kino nga Zali ayinza okutiikira ayinza ogamba naye Shakibu ebyo si byagala tujja kuswala Harmonize ajja kukuba ate munnange tuswale abantu batukubeko akatabo naye nga ye maama mwana mulenzi Shakibu agamba oyo ye mwesoboolera gye miguwa mubanyigire nammwe mutye kati bwe tweyongerayo n'amawulire ate ag'ennaku munnange mwana mulenzi ono gw'olaba era ng'atemera mu myaka 16 gyokka bannange naye naye yakuze ekintu ekitakuleka era nga bw'atyo bwe yazze ku mwana muwala n'amutemaatema obufiififi olwamaze okumutemaatema bw'atyo ate n'amusuula yamutemedde mu nnyumba ye era nga bwengenda ate okubateerako akatambi maaso awo naye naye ono mwana mulenzi ne mwana muwala ono gwe yasse beesanga ku WhatsApp group sego wenna munnange muwala gwali eyo wa mulenzi ali eyo nga omusajja wamujja ku online tomanyi mayitiregi naye ng'oli eyo omutijjisa omuteeka ku zi green screen ku TikTok oyo ku Facebook yuyo simanya ku status mukwano beera mwegendereza bano bo beesanga ku WhatsApp group ukakana mwana muwala obulamu bw'ati ate bwe yabufiiriddwa naye naye abazadde tubeere beegendereza yatongera okusabira abaana baffe ate buno obudde bwa luwummula abaana temubakiriza kubeera nnyo ku masimu kale Yesu w'omukiriza laba omwana kiki kyakola ku ssimu anyumya n'ebaani biki ebintu byali ku ssimu ayigirako birungi oba ate ayigirako butemu kati ng'ono nze waliwo ebintu ebitera okunya ku mutwe kati byali ebinkozesa ekintu ekyo era olwamaliriza ebintu ebisinga ekikola kibuzaawo obudde omuwala oyo baali bamuyitaani amanya ge omuwala amanya ge go simanyi wamusangawa simanyi nangeri gyatuukawo ewaka tewayogerako naye ku simu nze nganze ekigambo tuba tuze nti nze nganze eddaani sayogera naye wamutirawa ewawaka mu nyumba mu ddiiro mu kisenge wa ewaka kuba kati mu nyumba mu kisenge mu ddiiro awo mu nyumba erimu olukuubo awo mu lukuubo byatandika bitya olukuubo ng'ofuluma ennyuma byatandika bitya nze isiiza kulimba nti bwebityo byatandika ani yamusitula omutwala wali we twamusanga era nze mbanyize era nze ani yamubikkako bulangiti omulambo ogwo era nze wamutemesa ki amajambiya gali luddawa isiiza gamba nti gali wano oba wano eno tomanyi wagateeka naye nze omumanyi nzalina wagateeka omumanyi nkumanyi bulungi naye kyoga nze bannimba nedda tebakulimba anti ongambye era ndi kugamba mazima
wagateekawo amajambi kyomugamba tomanyi muwala oyo yajja atya awaka ewammwe simanyi gambye esitolo izo laba nga nze akulimba naye siri kulimba kugamba mazima ogambye wakirimu wekka nakirimu nzekka tewali muntu mulala tewali mulala famire yange y'omugite omuwala watwala biki ebibye tewali kye natwala ate sente ze wagirako wali nga ku kyaki tewali kye natwala sente ze najjako bansindikira omutwalo gumu kuki ku simu ki aliwo essimu y'omuniga ali eyo ku kyaki ali esaidi eyo ku kyaki nali eyo nga enjala ennuma ngamba ankube wakamba gambe kati eno wategeddeyo otya eno wedde lwali najjayo kukoba sisita wange kati wano wetuli bayitawo batya tuli kitalanga ezenkansanga ono sisita wo bamuyitaani nankya Christine kakati ye teyakubuuza lwaki wazze okubeera eno ye talina bingi byeyambuza kuba olwedde newe yali ajja baali bamuleeta okukolerayo ajja naye ng'agenda tanga ngamba ngenda jja jasimu beesaako wani wiiki nze waka gwe gwani nze semba kimba ddala olina emyaka emeka n'emyaka 16 ogambye omuwala ono wayita omumanyi simumanyi muze nga tomulabanga nako tewamukubirako ku simu saawa 3 nze ddala okimanyi tulina bwino yenna okuva ku simu yo ng'okozesa essimu yo mukubira kati anti mbagambye ekiriwo gwe wamukubira gwe kennyini ate ogamba nti tomumanyi kati mbagambye omubiri ogwange waliwo ebitera okukolaki byebyo nno mwana mulezi mwana muwala n'atematema wabula bannange abazadde twongera okuteeka ate abaana baffe mu ssaala kubanga abaana bannange ebigulupu bibamazeemu abaana bakozesa ebiddagala osanga mwana muto naye ng'ali ku njaga ali ku ayisa ate mbyogera amanya kuba atawumbanga oba abipromotinga batyenewe katugendeko ewaawizo munnange onono olunaku lw'ejjo bw'ati ate yasazeewo agende alambuleko ku Aliyani Sikiini naye maama yeekozezza obuntuntu nga woobulabaawo era nga bo bajjaaji batandisedde okugamba nti okuva rediyo munnange gwe yamuvaako bambi obulamu bwe bwayonoonekera ddala naye nga w'omanyi bajjaaji bo tebeewummuzaako bambi oba kale bafaanizi be tekyabasanyudde okusinziira enneeyisa oba endabika gy'abadde alabika mbagambye nti alabika yeetaagisa kutwalako mu ddwaliro ng'oba mu lihaabu si bigambo byange wabula ate bigambo byabo nange byenfuna n'enzija ne mbagamba wano ku Sylvia News Extra era banaye bantu bange ba mikwano munzikirize mbasiibulire wano omukama abankuumire abampeere kyonna kye musinga okwagala naye nga temwerabira Sheikh Kakayire Hamada ono nno omulombi w'edduwa era nga akola ku nsonga z'obufumbo bizinesi kugenda bweru wamma n'ebintu ebirala bingi nnyo nnyini ddala so ennamba ye weri awo ku sikurini osobola okumukubirako omanyi bagambe yeetuukidde tanywa gatabanguse omukama abankuumire katunyumirwa ate akavidiyo ka Wizo ng'akyalidde mwana mulenzi Aliyani Sikiini naye bannange kana ate mbadde nkaliseeyo bagambye mbu yeereese wa Aliyani Sikiini alabika akimye masannyalaze si byange mweraba mama Aliyani Sikiini nkwagala nnyo akimanyi nene kaligende mubya egeko ati bagenda kubaawo omwoyo guyitawo omwoyo gugenda nenga ama waliwo embadde Palaso Amen. Pasa como yo. Mteke kona wa mesiki. Ama kubonye. Sawa omwoyo gugenda. Yo vamos a la copia.
Chimale. Batekako studio. Ama nkubizzamu naye ng'omukwanira omukwano kabwekale balowooza nze asinga okwetaaga yanguwa wamma alibizi aliwa abayize mulina maki nenga alien twamba okubalaga okubalaga Mama is the man of blessings. Mama is sina issue. Ama jango. Yeah. Don't go say sorry, Mama. Silungi onkute ngenda mu studio ninga kuba byenisikeneraga bwegiri amuddanga naye nga tubireke tubivuddeko kona Simbole bigatte ebyo omwana ndiwaka baby byose edde kuwola nkubira oluyimba luna olwonna oluliwo wamma nze sirina buzibu baganda bange nensaba kibeere ki kubalaga mugambe alimba